awonye okufa Bambi ate ye Diana Nabatanzi ne Mr. Lee emikolo. Chris Evans amwetondedde. cephco ne bakyala be bali maziga ate ye Maulana ne Rain nabo mbayina n'amalala gasinga kawo togasubwa. Oli ku Wonderboy UG go wenna ate na subscribinga tukusaba osubscribinge ompene no video like esobole okutambula nga tetunnirabira basponsa baffe. Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna alina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa oterere. Osobola n'okumukubirako ku namba eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde era nga bakukoledde ka wake up call. Go wenna eyakozesako ku masturbation osobola okubakubirako ku namba zaabwe ez'essimu eziri awo oba n'obakyalirako ku matabi gaabwe ag'enjawulo. Bano nga basangibwa wali eri ku Access Building ku Lubaga Road okumpi n'enkulungo ya Kabaka era nga bakulemberwa Dr. Senjobe Richard Katwengereyo n'amawulire gaffe. Awonye okufa Bambi ate ye comedian MC Kapale yawonye okufa olunaku lw'eggulo zabadde nga ssaawa 9 we yabadde nga ava ku show emu n'alumbibwa abasajja abamusanze ku geeti ye. Abazigu ab'ebijambiya abamukubye ku mutwe era wenjogerera essaawa zino ali mu ddwaliro anyiga biwundu naye agambye baneeno abatemu tebalina kintu kye kyonna kye baatutte era ayongeddeko n'agamba nti kirabika bo eimu yaabwe yabadde yakumutta kubanga tebaalumbye ennyumba ye tebalina kye bamukoze era tumusabire ye Omukama amuyambe awone ebiwundu bye. Ate byo nga tubitadde ebbali Bambi waliwo omwami ye ataasobodde kusimattuka ye nga kigambibwa Bambi yattiddwa olunaku olw'eggulo ku Gulu Highway nga kino kigambibwa nti ono omwami yasoose kkubibwa masasi mu mmotoka ye olwamaze emmotoka ye ne bagiteeka ku muliro era nga kitegerekeddwako abamu ku bazigu bavuddeyo ne beewaana nti bo bwe bakuyimiriza kwolwo oluguudo n'ogaana oyimirira bo nga baggyayo ebikolwa byabwe nga babikozesaako era kigambibwa nti ne poliisi evuddeyo luno olukwe n'eruyingiramu era ekola butaweerwa naye katusabe Mukama abayambe bakwate ababbi bano. Ate byo nga tubitadde ebbali ye Chris Evans avuddeyo ne yeetondera Bisha Cash nti ebyo byonna ebibadde byogerwa ye ne Mary Bata bibadde just stunt tebibadde bituufu era n'agamba nti bo babadde baagala kuyisawo oluyimba lwabwe lupya n'agamba nti ye Bisha Cash muwala mulungi nnyo era amwagala nnyo era tasobola kumulekawo. Naawe kambikuwe obyewulirireko nga Chris Evans abyogera ku live emu gy'abaddeko. Saawa zino Bisha Cash Mukama producer ndaba nti Bisha nali simuwadde buwi budde okitegeera naye bwe namusinkana nasobola okutegeera nti wanjawulo ku bawala. Bisha Cash naye celebrity right? Abeera nnyo ku TikTok okwo naye kibi nnyo okulaba omuntu kwegamba bino TV ekuba obulango kibiti genda osisinkana omuntu. Nze nasinkana Bisha Cash n'enjugumira bwe era abanda babaga nti simu gye nayina yatika. Ate ye Diana Nabatanzi ssanyu jjereere ne munne Mr. Lee oluvannyuma lw'okutegeera nti bo batandise okubeera bonna era nga papasi y'okubeera bonna bo kigambibwa nti bo baleka bategeka mikolo gyabwe era nga bano ababiri balabikiddwako mu maka ga Mr. Lee wali e Busaabala. Waliyo n'abantu abavuddeyo ne bakomentinga nti kino ekikolwa kirabika kyanyizizza nnyo omugagga Lwasa kubanga ye pulaani ye yali yakusuulawo Angel amugobe mu maka akomyewo Diana Nabatanzi ekitaasobose. Naye ebisingako awo ebikwatagana ku Diana Nabatanzi ne Mr. Lee nja kuba mbikutuusaako maaso awo. Ate ye cephco ne bakyala be amerere wenjogerera essaawa zino eri cephco ne bakyala be ababiri Joey ne Yvonne era nga kino kitegerekeddwako nti bo batandise okubeera bonna basatu mu nju emu naye nga kigambibwa nti cephco landiroodi yandimugoba mu nju essaawa yonna naye ebisingako awo nja kuba mbikutuusaako mwe baleke kumira ku Wonderboy UG tubaagala nnyo Mukama batukuumire.